leka abaana bange bagende bampeereze, leka bagende mu nsi gye banaasinziiriramu nate bampeere obujulizi bakomewo bakyuse olw'abalala. Nze nzikiriza nti ebigambo ebyo byali mu Exodus bikulu nnyo era ffe abakkiriza nze nzikiriza nti bikyatambulira ddala naffe. Let my people go campaign gye tulimu twasinzira mu Exodus mu lugero lwa Farao. Farao yakikinala n'awaganyala n'akola buli fujjo ku baana ba Isirayiri. Yabakuumira mu buddu e Misiri, baalimanga okubakuba n'ebirala, ne waggulu wa byonna baasemberezebwanga obukaba. Abaana abato obwenzi obuyitiridde n'ettamiiro byabutikiranga ennyumba zaabwe. Abaana bato okubesittaza kuva dda kyabulabe era obutabawa mukisa kwesalirawo kyabulabe ekitenkanika. Mukawaayiro ako ffene we twayimira tugaa nti nedda Gabon Charity Foundation kyekiseera tugoberere ekisa ekyo Katonda kye yatuwa okuviira ddala mu ntandikwa. Tumusaba atuwa obusobozi n'ekisa tujje obuweereza buno e Makindye tubutwale e Kamengo mu nsi ennungi eyajjula obukakkamu, eyajjula emiti egyewuuba n'empewo ey'ettendo. Abaana abo tubatwala awo nga wayiseewo ebbanga obwongo bwe nga bumaze okukakkanyizibwa balikomawo bakyuse ensi yaffe nate. Tuli batwala ku ttaka kwe tutizimba amasinzizo, amasomero, playgrounds n'ebisulo, ne waggulu wa byonna tuli batwala ewaka ensi n'ensi we erikuŋŋaanira okujja okwerolera. Tuli batwala ewaka walikolanga obujulizi nti nedda abaana bakintu abaana bannambi bakyalina omukwano era bakyayagalira ddala. Tuli batwala ewaka ewagenda okusitula emyoyo gy'abantu abalala twongere ddala okubalaga nti bannayuganda balungi, tebakyawanka okuyamba, tebakyawanka okusitula bannaabwe, wabula wabaddewo enkola etali ntuufu eyaabwe basitudde okufuula okusitula okuzibu ennyo, obutasiima n'okufuula okuyamba expensive. Wiiki eno ey'okutaano mukyala XX yatuwadde akadde kamu emitwalo 2 tukale ku toyi. Mukyala Rema n'atuwa emitwalo 3, XX n'atuwa emitwalo 5, ne XX na pledging emitwalo 9 n'atuwako emitwalo 6. Totoke kakadde kamu emitwalo 61. Sente zino zibadde zimalira ddala okumala toyi, kubanga toyi we twagituuse ebulamu tails. Tails ezo tezimalaawo mitwalo 7 mugaseko ne leba. Gattako enjigi zimalira ddala zino, naye twasazeewo bwe tuti nti nedda toyi wano weeri, kubanga tusigazze ennaku ntini okuva wano. Toyi wano weeri si ya bulabe tusobola ogikozesa wadde erimu nkokoto terimu tails, naye tails byakwewunda. Ate nga kyetwetaaga essaawa zino kwe kuwona ekikanga bwe kisobola kituukako singa ennaku ze baatuwa wano ziggwayo nga tetunafuna bintu bitutandisa mu kifo kyaffe ekipya. Nirugamba nti nedda kati toyi kasobola tugirekaawo weeri, tuddire sente zino ze baatuwadde tuziteeke ku kiyungu. Jjukira twatandika ne main building ne tukuba room emu plaster, ne tuyiwa ne room ey'okubiri enkokoto ne tutagikuba plaster. Rooms ziri 2 ey'abalenzi n'ey'abawala. Room emu twagikuba plaster ne tugiyiwa enkokoto, kati room endala twagiyiwa enkokoto tenakuwa plaster. Naye ne tugamba nti nedda enju etaliimu plaster tetta, wadde eri twagiyiwa enkokoto bwe bateriimu tails na kaseminti tetta, tusobola ogisulamu. Wabula ate ewatali toilet waba wazibu okubeera, nesooka tusitopinga ku main building tudda ku toilet. Kati toilet eyo twagikyusizza wano ne tugikola plumbing yenna nebanga esobola otwala obukyafu, ng'era tusokozesa ebidomola okusurvivingirayo. Ne tugamba nti nedda kati leka tugikomyawo tugende ku kiyungu. Ekiyungu twaddidde miliyoni emu emitwalo 6 mugumu zonna tuzira ku kiyungu. Kakati tugenda okutandika wiiki eno
ndoza munaku nga 3 kijja kuba kiwedde. Kitegeeza nti byonna tubikutteko tufune tugende mu kale mu zone eri okeko, kubanga nze nzikiriza enju etalina finishing, etalina plaster tetta, naye ate enju etali mu miryango etta, ebisolo bisobola okubalya. Toilet etalina tiles tetta, naye toilet etalina binnya etta, temuba muteeka we mukyamira. Enju etalina fumbiro tetta, naye ku lw'abaana bano n'enteekateeka yaabwe ennungi twasaze tuteekawoko ku ffumbiro. Tusobola obba ebyobuyonjo byabwe obutagenda nnyo ate mu mbeera ya bunkenke. Twebaza bonna abatodde n'abakyatoola ku lwa obuweereza buno. Nze nzikiriza nti tugenda zimba obuweereza buno era ensi egenda kubwegomba. Waggulu ya byonna neebaza bonna abayimiridde naffe mu kampeyini eno ewatali kulina muzungu n'omu kusituka. Enjiri gye twajja okubuulira yali emu. Omwana w'omuddugavu alina okwagala okwatubbibwako bakyeruppe ne batufuula batasobola, twajja kukomyawo. Kimenya obulumi bungi. Waliwo abagamba nti singa obadde n'abazungu kati singa ebyo ebintu byawedde dda, ebyo ebintu binafu nnyo, naye lwakuba ebintu by'abazungu. Kituufu kye mwogera, naye tewali ntandikwa etamenya. Tewali njiri mpya mu matu ga muntu etagenderako muwendo. Omuwendo gwe tulina osasula gwe guno okwongera okunyinyiikiza enjiri eno, obutakoowa n'okukkiririza mu bannaffe. Tutya nnyo Yesu yabuulira enjiri nakkunakuna, naye okulwanagana okukemwa n'embooko yamaliriza attiddwa byabuna obulamu bwe. Omubaka bwe yatwala enjiri Emeka ne Madiina yakubwa, obunkenke obulumi n'okufa byajjira obulamu bwe. Baamuloganako omubaka naye teyawanika. Enjiri y'okuzza ekitiibwa ky'abantu baffe si nyangu. Tetugenda kunaza bunaza nedda, tetugenda kubeeraawo byekole nedda. Tulina okukeera ku makya tukirowoozaako ne tukyebakirako ne tusacrificinga ne tugumira embeera ne tugumya emigongo ne tugamba kimala. Tukoye okulaba omuzungu ng'atutwalako okwagala kwaffe kwonna. Kyekiseera naffe tukaba ne kwagala okukwatwala. Lwaki muganda wo ayita obwerere ng'olina engoye 10 naye nga gwe kyokola kyakuzookya, ate n'omugamba nti nedda gendako mu bazungu bagaba engoye, gwe ng'olina engoye 10 z'otayambala? Tutandikira awo. Lwaki muganda wo asuula enjala ng'oyiwa emmere kasasiro? Lwaki omwana wa neyiba gw'omanyidde ddala obulungi nti mwana wa nnamwandu, mulekwa, nfuuzi, agaana okusoma ng'olina essomero, ng'okimanyi bulungi nti ne bw'omuwaka basale kamu omwana oyo tewali kyekikuggyako? Akamere kaali akatini, omusomesa asomesa abaana 5 yasomesa n'abaana 5 mu era sente z'omuwazi ezimu. Lwaki gwe omusindika mu bazungu nti genda mu bazungu bajja kukwatirako ofuna ebbasale? Ekyo nno kisse ennono zaffe bye tukkiririzaamu bifudde olw'obugayavu bwe butyo. Kyekiseera wadde nga kimenya tukiremereko. Bannayuganda bannanga bangoberera abali eyo, kikisobola kino, kisobokera ddala. Gwalina ebitabo by'otakozesa, akaseera ak'okuzza abaana ku masomero ne bwe kiba kimu, kwe kisindike wano tukigabire abaana batasoma. Gwalina obusepiti obuli eyo bw'otakozesa, tobwokya. Gwalina paasi z'otakozesa nti zaggwa ku mirembe, nedda, tuzikuŋŋaanye tuzigabire bannaffe abalala. Tugenda kukomawo n'enteekateeka ya foundation eno kubanga tuli ku final touches zaayo. Ebya bina tujja bikola biri eri. Tugenda kukomawo n'enteekateeka. Gwe ayagala otwegattako okutoola wadde nga obudde tebuli ku sayidi yaffe naye omukisa gukyaliwo. Yimirira toola naffe. Gwe muganda wange ali eyo toola ku lwa famire yo, toola ku lw'omwana wo, toola ku lw'omaama wo omulwadde, toola ku lwa bbaawo omulwadde, ku lwa mukyala wo omulwadde. Gwe omwana ali eyo tewaliwo kyawandiikibwa nti gwe omwana omuto tolina kuwa. Nedda n'omwana omuto asobola okuwa. Akasente k'osevinga toolako ekimu eky'ekkumi ekyensi neweziba 20,000 neguba omutwalo gumu oguteeke mu kisero kino ogende mu byafaayo by'eggulu nti banno baganda bo we baali bayaggayagga nti balina waakubeera wabawa 5,000 ne baziteeka ku misumaali egyabapangira ekisu mwe babeera. Nze nsuubira nti olutalo tugenda Lumegga
nenga tutandikidde kugwa tugobera twetaaga abantu bangi kino nkirabyeko nja kujamba bulire lwaki wabula twetaaga abo bokka abayina omutima gwe tuyina ogwo gw'empologoma ogutafa ogwo gw'embalaasi endogo itayiga n'ebirala ogw'amaanyi ogw'enkizo abategeera enjiri gye tubuulira be twetaaga tusobola okiggusa. Yesu enjiri yagibuulira n'afuna abayigiriza 12 ne bakyusa ensi. Omubaka enjiri yagibuulira nakati tumusomako kitandikira ku omu ne kisaasaanira ku balala. Ba Yesu w'omulembe guno ba Kristo w'omuyembe guno koppa ebikolwa bye obireete mulembe guno, koppa ebikolwa by'omubaka obireete mulembe guno. Kigenda tandikira ku gwe kisaasaanire mu bantu abalala. Tuli awo toilet etuusaawo kakati tugenda ku kiyungu. Kakati bwe tunaamala tujja kuddayo tukole finishing mu toilet solo gamba nti nedda kati katuteke katalo mu toilet tutangire obujama. Naye panaawo tusobola okukozesa embeera yonna ey'okutangula obujama kaza tubanga abaana balina bye bakyama tusobola nti kati katudde ku nnyumba tukube mu plaster. Kakati ekiyungu batusabe miliyoni 3.6 kimaliriza ekizimba. Miliyoni 3.6 tusasuddeko miliyoni 1.6 gosobola okuva noga nti bannange ku kiyungu naye kanteekeko zino kanteekeko kino. Waliwo nasobola okugamba nti bannange mulanga nze nakagula ku main building katuddeyo plaster okugimaliriza mu okuba plaster akakadde kamu. Osobola nti nedda kantola akadde kana akamu soogera ku ndabirwamu. Endabirwamu sizoogerako kuba tezitta. Osobola nti bannange nze room emu kangi endabirwamu kanzi baawe muziteekemu tezitta endabirwamu kyova sizoogerako. Tusobola okuteekamu curtains ne tugira nga tusula bwe tutyo kuba tezitta. Kibadde kyabulabe nnyo okulowooza ku ndabirwamu tulina roof. Kyabulabe nnyo okulowooza ku ndabirwamu tulina njigi oba ne tulina kaseminti mu nju kakokoto. Kakati twabimaze. Endabirwamu zijja okusembayo ne tiles agamatiri naye era nyongera okukakasa nti Katonda waffe tatuswazangako. Tugenda kuyingira eka Mmengo mu mbeera ewesa Katonda waffe ekitiibwa. Era tugenda kukola ekifo abaana bagenda okusomera Bible, bagenda okusomera Quran, bagenda okuyigira ebyemizannyo okubangula ebitone byabwe. Ensi eka Mmengo tugenda kukola ekifo ensi eka Mmengo tugenda kukola ekifo mugenda okuŋŋaanira kusaasanya enjiri y'okwagala. Tugenda kufuula ekifo ky'eka Mmengo ekyokulabirako nga bw'oba oyagala abantu abalungi ojja Mmengo era bw'oba oyagala abantu abagenda okuweesa ensi yaffe ekitiibwa obajja Mmengo n'obasaasaanyiza ebitundu ebirala. Tugenda kujja buli mwana w'oku luguudo ku street okwo tumutwale eka Mmengo mu maka gaabwe. Tugenda kubudaabuda bannaffe kubanga mu nteekateeka eno tulinamu n'okuzimbayo bu cottages. Nti waliwo bannaffe ababakubye eyo n'amala emyaka 10 agenda okumawana nga bukimu bakimubbako nga azze omwezi gumu addeyo nga talina na wakutandikira. Twawaayo bulumu busatu bu cottages obulungi ng'omuntu ali stranded bw'atyo. Tusobola naffe mutegeka nti bannange mutereka nti bannange ndi wano Labongo muli wanti ajanga obere ku wano wiiki 2 omwezi gumu. Enteekateeka nayo tujja gikola. Twagala ekifo ekyo kijjula omukwano nti twagala ekifo ekyo kifuule senta y'eddembe nga buli afunye okutaataaganyizibwa mu bwongo kyangu nnyo okuddukira mu kifo ekyo n'afuna obuyambi. Tujja tekawo wingi y'abaana, tekawo wingi endala ya rehabilitation y'abantu abakulu, tekawo wingi endala tujja kugitemaatema. Naye twagala ku gate eyingirayo esooka ng'omuntu bw'agiyingira bw'ati abanga omusibe gwasumuludde ku mpingu. Nze nzikiriza tugenda kuwangula. Mwebale nnyo Yusufu abakyatoola, mwebale nnyo abasuubiza okutoola, mwebale nnyo abatodde, naye waggulu wa byonna mwebale kukkiriza nti Katonda waffe munene tabongotangako teyeebakangako. Mwebale kulaga nti Katonda ali mu mitima gyaffe munene nnyo okusinga ensozi ezo ezirumbagana amaaso gaffe. Tugenda kukomawo mweraba.